Omusango ogukyasinze okusibisa Munnayuganda ssaawa ya leero abaana abali mu makomera. Ogusooka defilement. Okujjula ebitannajja. Bangi nnyo makomera. Kino bayitirivu nnyo bakitaffe bataata b'enkya nga n'omuwala eyakusibisa yafumbirwa naddana kati yazaala naye ng'oguli mu kkomera okyakaluma. Nsawo ku nsawo. Omusango defilement kansookere ku guno lwaki gusibisizza Bannayuganda ng'ate abasinga tebaazina. Abamu baba tebazinye bambi. Nga we mulaba Aji gwe mwamulwaniridde. Eddwaliro erikebera defilement liri Ntebe. Mu Uganda liri mweri. Defilement baba bagikebera bakujja amazzi ku mugongo ebiseera ebisinga omusawo akkuba engalo zino bbiri ne bakola ne process kitwalamu obudde nga womanyi Uganda yaffe okuzuula ekituufu nti waziniddwa. Kaakati Kabaata njagala weebuuze omuntu gwe bakwatidde Mubende banaamanya batya obukakafu gwe bakwatidde Mbalala gwe bakwatidde Arua gwe bakwatidde Mbale banaamanya batya obukakafu okumuleeta Entebe nga system woogiraba. Kati kino Bannayuganda we bakizuula nti defilement nyangu kusiba ku muntu ne bakusiba. Abasirika abalamuzi abasinga owozesa defilement bakazi. Era bwe bakusimba maaso g'omulamuzi nga waleepinza oba wazinya akaana akato olw'okuba bamaama kibakwatako nnyo kyangu okuterekayo ne bakuwa komito. Komito we bagikuwa tomanya lw'olijja mu kooti. Mu mateeka oba olina okumala emyezi 6 z'ennaku 180. Ssaawa ya leero abali mu defilement bamaze n'emyaka 7 kooti tebayitanga. Tebayina balooya teri kooti nti kooti za Uganda teziyita bantu. Kooti ezitayita bantu zizino. Mubende High Court teyita bantu. Kampala High Court teyita bantu. Mukono High Court teyita basibe. We bakutwalayo Kabaata n'enkuzuula nti njagala kujja ku social media nkuyite ewange. Owulira? Kawala kange okalaba ka politically sharp nnyo. Wojje wange nga nze nojje wange n'otuuka ewaka ne nga Kabaata tulakawo maloleeta kasoda. Nenziza puliti ebbali ne mugamba gamba Kabaata kutte. Kumbe nina ensonga zange. Muwala wange mu bwa sharp bwe video gye napostinze bagimpereza buweereza. Kuba nadde siri mu ggwanga ayogera n'ebintu ebisinga kaawo waayimirira mu maaso g'omulamuzi n'agaayo Kabaata yankutte. Kabaata tebeetaaga kebera mukazi muwala oli. Nze ddiru yange beeyiseemu ng'ogenda kuluma nsawo ku nsawo nze social media yange eddize oba bizinesi yo njeddize. Waaba mukyala ng'akwagalako bya bugagga nga walabye Ajati Kulusumu ebyabitwale. Amanya Ajati Zuula. Kaakati ekyo bakikola lwa nsonga okunoonyereza mu ggwanga lyaffe kutono. Tebakola kunoonyereza kumala. Nze wenkizuulo kakasa tugenda mu bulwaliro buno obw'okumpi tewali ddwaliro wano bukiriniki bukola magoba ga bukadde 2 oba 3 omwezi. Nze wentwala Same bayogera mazimpa nenjireta mu kooti nga bakonfirming. Omusango oguddako okusibisa Bannayuganda gwe musango gwa madda. Ogwa madda ogw'okutemula. Ogw'okutemula. Omusango gwa madda guno gusibisizza Bannayuganda bangi batya. Kabaata nja kujja ewuwo nkusabe ku mmotoka yo. Ndikyaliwo. Ngende nkoleremu ebikolobero. Kabaata tebagenda nnoonya nze bajja nnoonya mmotoka yo gye baalabye mu kamera. Gye nakoledde ebikolobero.
Haje nakoledde ebikolobero kumbe nattiddeyo omuntu. Okitegeera? Abo nawaako mugwano gwange emmotoka simanyi nasanga oli nantwalako otudde mu mmotoka kumbe oli ava gikolera mu bikolobero simanyi bano bankyaliddeko simanyi biki basanze omuntu ewuwo we bakwata ku musango gw'okutta Uganda tenoonyereza mwenna Kaganda. Osanga omuntu eyafudde n'ogamba poliisi nti nsanze omufu poliisi esookera kuggwe. Kati we baddira essimu yo nga wasoose kubirako Kabaato oba girlfriend yo mwenna babakima. Alina ssente yavaayo so atalina musango. Oli nowabanga alina omusango naye ng'alina ssente avaayo. Mukiwulira bulungi. Netiwaaka tebayange. Otegeera Kabaata? Mpulira. Omusango ogwokubiri lobale kwe kubba. Omusango gwa kusatu lobale kwe kubba.